okukanga abantu tekigenda kola. Kyetwetaaga akaseera kano ye clear resettlement plan. Kutya bwe tubajjulula okuva wano okubatwala mu kifo ekirala. Ekibuuzo General Kaguta Museveni kyabuuzizza tekikola akaseera kano. Era kyeyagambye ayijjija okunoonyereza tekikola. Nti abantu bano bajja batya okubeera wano. Era ani yabakkiriza okujja okusula wano okuteekawo amayumba. Ekyo si kyekikulu akaseera kano. Akaseera kano kulaba ku safety y'abantu eno. Ate buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti abantu bano tubakolera resettlement plan. Ne sente nga ziteekeddwawo okuva mu bigwa tebiraze oba mu fandi yonna gavumenti gyesobola okulaba nti tubajjulula ne bagende wala. Abantu bano baliwo mu mateeka, tebeesenza bwesenza, si ba trespasser. Bazimbawo amayumba gaabwe mu mateeka, balina ebibanja byabwe, balina ettaka lyabwe, balina amayumba gaabwe. Abamu ne Landfill yabasangawo. In fact bw'oba weebuuza kino ekizibu kyajja kitya, weebuuze nti twajja tutya okuteeka Landfill ey'obuzibu ne mountain zino okuzimba bwe ziti mu kifo ekisulwamu abantu. Era ani avunaanyizibwa mu kulekawo mountains ezo? Obwo obujulizi tubulina obwabadde balya ssente ezibadde zirina okugyawo mountains zino biliyoni 4 mu obukadde 100 buli mwaka abazirya be balina okukwatibwako akaseera kano. Ate tovunaana abantu abali innocent abafiiriddwa abantu baabwe ne maali yaabwe. Meya nsaba kubuuza ba engineers abakulu 21 ne batugamba nti bannange kiteezo ono okumugjawo tulina kukola mu amasannyalaze ge bayita methane gas. Ono ali wano methane gas gwe tulina okukola muno. Era ne babalirira nga kiyinza okumalawo obuwumbi 26 bwe tutaalina. Gavumenti bwetaabutuwa ne tusalawo ne tugamba kati tugende tunoonye ba investor. Waliwo abakoleya abajja ne bagamba nti bo basobola okujja mu methane gas. System gye bakozesa okufuna methane gas mu lufuutifuuti oba mu luna science bagiyita anaerobic digestion. Tebakozesa oxygen naye ojja n'okapinga kasasiro ono n'omuzimbako n'osooka n'omuzimbako byozimbako amazzi ne gaba nga tegakyayingirayo ne batandika okuteekayo pipe ezikenenula gas n'avaamu kasasiro n'aggwawo. Ekirala kye twalina okukola kwe kukolamu amasannyalaze gano agagenda ku national grid ku masannyalaze ku waya nga muvaamu megawatts 6 abakuguze batulaga 60 megawatts. Naye obuzibu bwe twafuna General Kaguta Museveni yagamba nti buli megawatt ejja kugulanga sente 5. Era ba investor abali balina okuteeka mu sente zaabwe ne bagamba obwo obusente tebukyayinza kukola. Megawatts 6 buli emu ejjugula sente 5. Tebasobola kujja mu investment yabo kuba kyetaaga sente nyingi. Kachira bakola amasannyalaze nga bagajja mu bikajjo. Naye agaabwe Uganda Electricity Distribution Company ne ERA Electricity Regulatory Authority ababa obuyinza bakkiriza nti agaabwe bagagule ku sente 8. N'agasikawulu bagagula sente 8. Aga Isimba Kaluma bagagula, Isimba ne Kaluma bagagula sente 18. Naye agaffe ge twatuuka okukola mu kasasiro nga ate tufunamu benefits nyingi. Tumalawo kasasiro ate ne tufuna n'amasannyalaze. Lwaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni agateeka ku sente 5? Ba investor bagamba tebasobola sente 5 ka sente katono, ate nga nawe kiraba sente 5 ntono. Twagamba wakiri akkirize sente 8 oba 10 kuba bo baliredde okolera ezo bajje mu masannyalaze megawatts 6. Tetujja kuba na kasasiro nga yeetuuma. Tetwetaaga na ttaka ddene. Ezo eke 136 zetwagula eddundu tetuyinza na zeetaaga kubanga obeera kataka katono. Wano waliwo acres 40 ezasooka zaali 36 ne twongerako endala 4 kati ziri 4. Twali badde tusobola okukoleramu acres ezaana ng'ekifo kiyonjo nga kirimu industrial incinerator eyo kyakasasiro nga tulimu licheti treatment plant ey'omulembe eno eriwo yafa gye badde bateekako obukadde 55 buli mwaka yafadda yali yafadde emyaka 10 nga tulinamu ebintu nga composite units eziteekebwawo ezijjamu ebigimusa n'ebintu ebirala. Ezo sente gavumenti eno esobola okuzifuna weeziri ne zitagenda mu ba investor bebaga simanya ba Beneti babagamba baani bano simanya ba Roko bebawa 300 n'endala ezo sente zisobola okufunika. So ekyo singa tukikola tetujja kufuna buzibu bwonna. Era kino kibeere kigula maaso eri gavumenti bamanye nti bulijjo baagana okuwa KCCA sente z'okuteekawo modern equipment. Saagala tufaultinga
oba atugulako 7 nti ffe pulaani tetuzirina. Pulaani ezo zonna tuzirina ez'amasannyalaze 60 megawatts, pulaani ez'okuteeka methane gas tuzirina, pulaani ez'okugyamu ebijimusa tuzirina, ez'okugyamu briquettes amanda zonna tuzirina, pulaani eza buli kimu environment impact assessment reports tuzikoze, studies zonna tuzikoze, buli kimu kyonna strategic plan zonna tuzirina. Buli mwaka nfulumya state of the city address evaamu ebintu bingi zonna mweziri, naye gavumenti yagaana okuteeka mu ssente. So kino kituyigirize yadde kibi nnyo, naye kibe ekyokuyiga gye tuli nti bwe tutaatwala ekintu kyakukola kasasiro kukola ey'omulembe ey'ekyasa kino tuli mu katyabaga. Ate be tuyigirako we bali Mozambique balina ekizibu kyekimu bwe kiti abantu bangi ne bafa. Ethiopia nabo bakirina abantu ne bafa. Si ffe tusoose twalibadde tulina ebyokuyigirako bingi, naye kakati kibe kyakuyiga gavumenti esobola okuteekamu ensimbi. Poliisi n'amagye okugoba abantu tekyetaagisa okujja wano bayiye kati baraks ziri wano, eno enkola si ntuufu. Tenti ziri wali mpitirivu, bano bali eno bazunza abantu babazze eno babazze eri, abantu banoonya abantu babundabunda bubunzi. Waliwo abafiiriddwa abantu baabwe batannalaba bakyali baredomu. Poliisi teyinza kumanya oli nnyumba ye yabadde luddawa. Ono omuntu eyabadde mu kitundu yayinza okumanya nti akayumba kange kabadde wano, omuntu wange ateekwa kuba mu location yeno, basobola okupoyitingawo ni nabo bonnyini babaganya. Ate ekyokubiri nti Prime Minister Nabbanja ajje tukole ku bantu bano, kubanga President Museveni yamuweereza ddajje, yalibadde yatuuka dda na Saturday, yatalinda na kuduumirwa. Saturday teyalabikako, Sunday tazze, Monday obwedda tumulinze. Zizino saawa zigenze 6 Nabbanja tannalabika. Abantu enkuba yeeyongera kutonnya, kasasiro yeeyongera kuba wa bulabe wano waggulu mu mulaba, ennyumba zongera kwongera kubeera bubi, batambula kasoobo, batambula mpola nga kovu. Tuteekemu ku supiidi, mukyala Nabbanja tuteekemu ku supiidi, abantu tubateekereteekere. Eri gye twatadde tente eza Red Cross teri mmere, teri byakwebika, teri toyi, teri kyakulya kyonna. Tuteekemu ku supiidi, muteekemu ku maanyi, twongeremu ku supiidi. Tuli mu lunaku olwokusatu mu kitundu eky'ekiteezi awayiika kasasiro, era nga tugenda mu maaso n'okubanga tulondoola ensonga nga bwe ziri okubanga tutuusaako ekituufu tawuni. Wabula nga ntwegere omukulu w'eddini yanga Bumulabi amaze okubanga ayogera ku mbeera